Ekibuga ky'Emityana kikwatidde bazzukulu ba Gabunga abeddira emmamba babadde bamulinidde musaze Ssingo okubakyalirako okumanya bibafaako era emikolo gibadde mu Ssingo. Wano Gabunga mu biruziikwa James alambudde bazzukulu musaza Ssingo ng'emikolo gitegekeddwa amaka g'omugenzi Kiwutta Mukalazi Butenga Bunyolo ab'olunyiriri lwa Kiwutta kyebazibwa ab'omutuba gwa Bukadule Sagala Buwaya Mbusiro era nga n'abazzukulu bangi bagwetabyeko. Wabula wasooseewo okusaba okulembeddwa muzzukulu wa Gabunga omulabizi w'Emityana James Kikomeko ng'ayambibwako ne bannaddiini abalala. Ono yeebazza abazzukulu ba Gabunga okwagala ekika kyabwe era n'asaba abazadde okwagaza abaana ekika kyabwe okukitwala mu maaso. Mukama yeebazibwe nnyo kubanga oluusi bakadde baffe bagenda waliwo bingi ebigenda tuba tutwegendereza. Mwebale nnyo okuyimirirawo ne mukola bajjajjammwe kye baayagala ennyo ne mukuuma ennono yaffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mu birujje mu siziiko w'okutaano Gabunga wa 38 mu kwogera kwasoose kwebaza bazzukulu be abeewaddeyo okuddukanya ekika. Tina buli muzadde yenna ali wano nga watambudde ne musaayi muto nkwebaliza ddala ak'ensusso. Weebale nnyo, weebalire ddala. Eyo nsonga nkulu nnyo mu kika kyaffe, mu Bwakabaka bwa Buganda, mu ggwanga lyaffe erya Uganda ne mu nsi yonna. Emisaayi egyo emito ly'eggwanga lyaffe ery'enkya. Gabunga era akubiriza abazzukulu okwenyigira mu nteekateeka z'ekika kyabwe basobole okukikulaakulanya nga bali bumu. Tulemeddwa okukuza abaana baffe nga tubalaga obuvo n'obuddo bwabwe nga Mwami Lukolokomba bw'atusomesezza. Era kansubire obugambo bwe obutono obwo ffenna bututuuse ku mitima. Abazzukulu mu kika kino balaze essanyu eri Omutaka Gabunga olw'Omutaka Gabunga okubakyalirako nga bakalaatidde abakulembeze mu kika okujjumbira okutegeka emikolo egibagatta. Omumyuka owookubiri wa Katikkiro w'ekika ky'Emmamba Lukolokomba akalaatidde abazadde okunyweza ennono n'obuwangwa. Abazadde bonna baletenga abaana kubanga ebigambo ebyogerwa bino gwe musingi ogutuyamba abaana baffe ffe bwe tuba tuvuddewo biki bye banaatandikirako. Tujja kukubiriza n'ebika byaffe ebisigaddewo ebiva mu kika ky'Emmamba, ab'amasiga, ab'emituba, ab'ennyiriri bakole kino kitukoze okulaba nga nabo bakola okulaba nga batuuka ewa jjajja bamusabe ajja abakyalire bakole ekintu nga kino basomese abazzukulu kubanga abantu ekireese obuzibu mu Buganda wano abantu tebamanyi nnono. Moses Junju ne Tone Kitenda, BBS Refina, Gambuuze.